Wiiki ewedde abakulembeze ba Kyambogo amagezi g'abeesiba abayizi baayo abaali baakamala okwekalakaasa olw'obukyafu mu ttendekero lino ate bwe baatabuka olwa ssente ze balina okusasula. Yunivasite eno yafulumya olukalala lw'abayizi beegamba nti tebannaba kusasula abayizi kye bawakanya. Okusinziira ku buvuyo buno, poliisi yaggulawo fayiro ku poliisi ya Jinja Road era olwaleero etandise okunoonyereza kwayo. Gurupu y'aba detectives ekulemberwa Regional Side Officer owa Kampala Metropolitan East etandise omulimo. Tusuubira nti abantu bonna bakwatibwako ebintu by'okukwata ssente n'ensonga z'abaana bagenda kubuuzibwa ebikwata ku ssente zino ezigambibwa nti abaana abasukka 13 bagambibwa nti basasulanga nga ate abaana bo bagamba nti ssente bazisasula. Abaana bakuleeta ebiraga nti ddala ensimbi bazisasula. Yadde nga abakulira ettendekero lino bagamba nti abaana abasinga bakozesa lisiiti za bicupuli ne bakola ebibuuzo, abaana abamu bo bagamba nti abakulu abamu bandibanga beenyigira mu kubulankanya ssente ezoogerwako. Kyambogo University has become a midwife and a babysitter of corruption. Aba yunivasite nabo baatandise okunoonyereza kwabwe okugenda okumalira ddala wiiki 3 era ne ofiisi ya Kalisoliiso okunoonyereza kuno ekwenyigiddemu. The issues are very many. If you saw the report of the Committee of Parliament, the Sectoral Committee on Education and Sports, there are issues that they asked us to investigate. And on top of that, the members of staff of Kyambogo University and the students have also brought up complaints about the administration of Kyambogo. Poliisi yo eyise buli muntu alina ky'amanyi ku byaliwo e Kyambogo agende ku poliisi ya Jinja Road aweeyo obujulizi. Florence Nalimba, NTV Akawungezi.